Prime Minister wa Uganda nkukakasa ne woolikola otya. As for other missing persons, in 2021, while we are here, in a place called Kavule, there is our chairman called Chibarama. And that's the man I meant. Thank you. Niwoli explaining okwenkana ki. You go explain taya. Amazima gali nti abantu bakimanyi bulungi omanyi Kibalama waali. Kibalama oba gyali mulamu oba yafa nabanja abaana ba Kibalama bakimanyi bulungi gwe eyatta taata waabwe oba gwalina taata waabwe niwoolikola otya abana Uganda bonna bakimanyi bulungi omanyi Kibalama gyali wabanga mulamu omanyi bulungi Kibalama wabanga mufu okimanyi niwoolikola otya ogwo omugwa wamala dde ogweteeka mu nsingo mukweragalago okwo mukwefuula vumbi mukwewaana okw'ekitalo okwagala bakusiime bakuwaane bye byakuleetera ebizibu ebyo. Olusi mukazi watu wali tolina nakyomanyi yadde naye olw'okuba nti mwagala nnyo okweragalaga babawaane bagambe olaba kati ne Prime Minister yayogedde nti yabalina omusango kati guli kuggwe ate nabbanja kyolina okumanya obuyinza bukyuka. Ani yali amanyi nga Anita bayinza omufuula ekyo kyali kati saawa zino? Anita nga yali ayogera ng'oyinza olowooza Anita be bananyini nsi eno nabbanja lugenda kukya nga sigwe Prime Minister nga tulina na kifo kyonna mu gavumenti. Kakubuuliri abantu bajja sigala nga bakubanja Kibalama. Gavumenti zikyuka. Mwena abali mu gavumenti ya Museveni mukola ebintu banaye mwekoze ebintu naye gavumenti zikyuka ate Mukama tomuzanyirangako. Ebyamukama bizibu banaye bajja bakunya mwe mwefuulidde eddala ekitagasa. Kikwewuunyisa nti munnange bano abantu abawamba abaana b'abantu 1 nabo balina abaana 2 babalabirira bulungi sebo nabo abaana baabwe babatwala masomero malungi balya bulungi balwala ne babaddusa mu magundi mu madwaliro speed kubulirako obulizi nti owa boda abadde akonya omwana baagala bafune owa boda oyo abadde akikoze naye nga tamukonye. Bafaayo ku baana baabwe babalabirira babafaako nnyo. Ekikwewuunyisa bo ku baana b'abannaabwe they are the killers. Ku baana b'abannaabwe be bamanyi okuwamba. Ku baana b'abannaabwe bamanyi okubabuzaawo. Ku baana b'abannaabwe bamanyi okubatta. Beba basalirawo obulamu bwe balina okuwangaala mu nsi. Kyokka bwe kiba nga kigudde ku baana baabwe tibakyagalirako ddala. Mwe temulaba mba abantu bawamba abaana b'abantu naye gwe nammwe mugende muwambeko abaabwe. We mugenda otegeerera nga abantu bakambwe mu kuwamba ab'abalala tebakirinako buzibu naye muwambeko abaabwe bafiirawo. Ne weebuuza type y'obwongo abantu abo bwe balina. Ne weebuuza obusiru abantu abo bwe balina. Ne weebuuza obujega bwe balina. Ne weebuuza obutumbaavu
bwe balina lwaki gwe kikusanyusa nnyo okugenda okukwata omwana wa muno n'omuwamba n'omubuzaawo naye nga naawe maskini mbwa olina abaana? What do you gain from that? Mubuziza abaana b'abantu kyokka namwe mulina abaana. How do you feel abamu wabanga be bawambiddwa? Oba muli mu bwongo bwammwe temukirinaamuko nti luyinza okukyalumu abammwe ne babawamba. Banaye tubeere bannayuganda abategeera. Tubeere bannayuganda abakwesa ku bwongo. Lwaki owamba omwana w'abandi n'omubuzaawo? Kyokka nga gwe toyagala ababo obawanyo security. Ensi eno ejja balamula ne we mulikola mutya. Mujja bamala mubawambe mubasibe mubakole mutya. Ensi ejja balamula. You want it or not. And we shall never stop talking about this. Nabbanja bino ebigambo gwe yabyogera bulungi nnyo. For example, if you can read, Kibarama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibarama? But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Olusi mukazi watu wae toina na chomanyi. Nga toina na chomanyi yadde. Very, very innocent woman. Nga toina na chomanyi. Neira wewesiba omuguwa. Mu by'okweragala gebyo laba wewesiba omuguwa. Amazima ne wolibo okaddiye. Jukira abaana ba Kibarama nabo bali mu kkula. Oludde bakula bamanyi obulumi taata obulumi bwa taata waabwe okula nti balina taata tebalina maama. Nabo bonna abo bemubuzizzaawo balina abaana abo temulowooza nti bajja kula nga basanyufu gye muli. No, that one you don't need to even expect it. Trust me. Abaana abo bajja babanja bataata baabwe, bajja babanja bamaama baabwe. Ensi zikyuka, emirembe zikyuka, obufuzi bukyuka, obukulembeze bukyuka, ekyo mulina okukimanya. Idi Amin yaliwo. Oba temujjukira bujjuka oba mwabaki. Idi Amin yaliko president wa Uganda, mumanyi byakola abantu. Obote yaliko president wa Uganda, Titokero Lutwa, Binaisa, Obote 2, Mutesa 1, Mutesa 2. Naye baliwo ssaawa eno. Tebaliwo, lwaki mmwe temuyigako from the history. Into olwaleero tweyisa bwe tuti naye enkya tetugenda kubeera bakulembeze. Do you need to be taught history? Wofunanga obuyinza bukozese bulungi. Abantu basigale nga bakwaga nti n'otuuka n'ovaako nga abantu bakwaga tukwesanga buyinza bubi. You fail to understand that buli ayogerako buli abawabula mwagala mukwata mwagala musiba munaakoma wa. Era mwe mulowooza mujja kuwangala mu nsi muno kutuuka wa. Mwe lwaki temuyigako? Lwaki mwe mwaganya okufa nnyo ku baana abammwe? Naye abaana b'abannammwe mulabira ddala nga bo tebasaanidde kubeera mu nsi. Mbolo we twogerako abantu bwe tuva ne twogerako tuba wabula. Swate si kufunanga busungu na kufuna ntondo ate ne mutandika tukwata kusibasira abaana b'abantu. Mumulooza Uganda munagitwalawa. Kuno wali agenda okuwangala emyaka 12. Lwaki temuyiga? Teri buyinza butava wa Katonda. Yes,
That is true. Naye obukozeseza otya? Obukozeseza otya? Gwolowooza olw'okuba nti Katonda talabika, takulabikira oba abantu tebamulabako, mumulowooza Katonda musanyufu nnyo with whatever you're doing. Mukyayisiza abannayuganda ensi yaabwe, mukyayisiza abantu like essaawa zino abantu balina obusungu, abantu banyiivu, abantu beekyawakyawa dda. Naye nga mmwe abatukulembera, mmwe abatukulembedde obubi, okulaba ng'abaana ababo be bantu era be basaanidde okubeerawo mu nsi, be basaanidde okuwangaala. Naye ng'ate aba banno gwe buli obatunuulira ng'emirambo egitambula. Gwe abasalirawo ebbanga lye balina okumalawo ku nsi olw'okuba mbu oli mukulembeze. Abafirika twabaaki? Must you do that really? Ensi eno ejja bbalamula. Ate whoever does something bad on someone, trust me, kiyinza okulwawo naye paka ogenda kirozaako.